omuntu ateekako live mwagala kungamba nguwini wa mami yataddeko live najerabira nagenda nanaaba ngaatamidde obusiro obubajjudde oba mwagala kungamba ngwesimu yeekutte neyeteekako live yabadde araba tacha trendinga anonya kye mulina okwogerako oyo mwana asobola okweyambula n'abajjula ebitundu by'ekyama because hakuze muwatwa hey. Wala nawe ekintu kyolina okulaba ngwera wini wa mami yeyambulidde ku live for mistake ani yagitaddeko live ngu yabadde amanye pozinze live bagipozinga batya mera ate namwe muli basiru pazi mulina butikitoko bwala butote mulina ba following kati nga bwendi nsobola okupozinga live ngunenjireka ng'eyimiridde seriously kisoboka bw'oba olaba bangi abampeereza akatambika omuwala ono nga bagamba nti Kayanja bye watugamba kati tubirabako ate temulowooza nti yabadde ensobi okuba kunamira omuwala ono okuta obwereere bwe tebangako nsobi bano abawala ku bye bakoze mu nsi eno takyalina kintu kyonna kimuswaza ensozi bagenda ku mugga Kiyira ne bazinaaba mu maaso ne zikulukuta. This is the kind of a girl asobola okujja ku street ng'ali bute n'ateekawo ekisimu kye nadda wali n'azina n'akunamira abantu n'addeeka. Kati omuntu style eyo tongamba nti eno yabadde mistake. Bano abawala balaba bulungi. They are selling pornography ku internet. Gwe webuze yabadde anaaba atya n'okwagala okwambala pad mu kamera. Abane simu ezi nya ngene eriko musajja mulala ene eriko mulala ene eriko mulala is their business. Webuze basurvivinga bati ko apps zine zitasasula n'omulaba nga ayinene motoka alimbulambwe ebuti alimbulambwe ebuti alimbulambwe ebito mulaba na musajja. Their work is to trade and to sell pornography on internet. Genonya akatabo kange omuli ebyama by'abasiyazi n'okwetega kw'aba malaya kanonya nakawandiika zabate bwembagamba nembaga munyweza abaana bamuwano wetulaga wakambwe naye gurupu y'abawala abo bali tulaga ku butambi nga basuula emizi nabagamba wano temutandise okubiraba kansoke mpise wakalango kama bango omanyi monneerabiza ayagala okugenda mu ggwanga lya Qatar mu ggwanga lya Dubai ne ggwanga lya Kuwait kuba kunoti 7 Yestafe va Uganda Limited sente zo ziteeka munga visa ekuli mu ngalo ng'ogikutteko oba kunoti 7 nya noti nkaga 7 beta agaba wala n'abalenzi myaka 20 mpaka myaka 38 genda kola mawanga ago nga bakirina ba waitress ne ba waiter salary milioni 2 bakusuza bakulisa bakujjanjaba lwaki togenda ne wekolera mu mahoteli nga ne bakutipinga ne bakuwane katip wakitegera bulungi nete babalimba nti eno yabadde ensobi bana abaana bakoze buli kimu ensonyi bazinaaba ku maaso tebakyalina kibe sitaza kyekisooka so n'ebisinga awo tebibeewuunyisanga nnyo kubanga takyalina ku mubiri gwe kintu kyonna kyatiisa bantu kikyatalaze eyo teyabadde ensobi babategeka butegesi kulaba butambi buli butundibwa ebyo byebyange bana abaana ensozi bazinaabo olaba ayita bute ng'ali mu bantu nayambala akapale kakoma wano akasikati kakoma wano nga buli kimu okiraba golooza kino kye kinene nnyo golooza yabadde ensobi omuntu okunaaba ng'essimu eri kulayo yabadde ensobi oli okwambala nika pad ng'essimu eri kulayo ng'omuntu oli nnomo osobola okunaaba nga tolina yene issue ng'essimu eri kulayo Bannayuganda njagala mugetinge serious bwe noonya akatabo kange enawandiika ku basiyazi n'obukodyo bw'aba malaya ojja kweddamu wekka genda ku muko gw'okubiri byonna nabiteekamu akazi bana abatandise okukola business otunda buchokolo ofuuse CEO saagala kunsiriwalirako kino kyenjogerako nti they have been down the road nga nesmansa teryamumanyi nga gye bali batoba byonna obufaananyi babumpadde ne bu video n'olabanga n'ebitanda level tebannatuukawo nga bali bonna oli kuno oyassama oyo omukyala yalimu omukisege mulekerawo okubanga mufutyanka obufumbo bw'abannammwe olw'okuba mbu simanya mbute yamuwasaako oyo kasasiro gwe mukola ayonoonya obufumbo bw'abantu bangi
Oyo wokweyogeza mbu simanyi ono class ye waba class ye lwachi ati omusajja okwogera noli. Bwabanga akakasa class ye tamutidde class ye lwachi takiriza musajja kwogera noli girlfriend we nga akubye. Lwachi akigana. Lwachi akigana. Anti olina class. Yes, you have class. You have it all. Why are you not letting the man to speak to Lydia if you have class? Move ku mwana. Kubanga nawo okimanyi ebibbe byala joba wabibba biddayo. Balyo kwa abawala befudde ba CEO omuntu wa buli CEO ayagala kutegula buteguzi musajja wa muntu buli CEO ayagala kutegula buteguzi musajja wa muntu bana yemwe tedi kirumanga kukola na musajja n'olabanga oli yerijja tewali kintu kirumanga kutoba na musajja n'olabanga oli akikinala mbolo kuba ina akabina mbolo kuba solo gende e Dubai e China ngali kubawo kwa kikinalira kwa kudulira kwa kumanyira naye ngo omuntu oyo wali naye Tebawukananga ko nyina bwino vana mupostinga kine ekibizi mu kigambe kigenda ate nkyaleeta ne audios bila ne screenshot ya WhatsApp nji wapostingire nga bakoogere ennaku ezo. Omuntu gabaya ukaneddo izo mugamba nti I love you nakuddamu nti I love you back tumbaavu mulyoke mutusiriwaze mbolokuba mubali ba CEO baataddemu akasente bobo batandika okuba kwekerera nze sikwekerera. Nze sikwekerera oyo Katemba nakati nva kuteekayo byentaddeyo temugambye nti bayawukana bili abyo emotoka nsamba yagigula ddi emotoka nsamba yagigula ddi mwagambye bali bonna bili abiri mutuyita basiru bili abiri ogimanyi emotoka nsamba teyakagigula wano juzi tagibaddemu n'oyo omuwala enfunde ezitali zimwe gitali ebiri imwe mutandika okumanyira abantu mbeeraawo emotoka mpya si eyo oba ye Alphard oba motoka ki oba Nuwa. Omusajja taluma naye kulimba nti omusajja tataswa kwogera na mukazi we oyo Katemba mumuveeko omukazi yenna ali eyo ng'omusajja omubbi omupise omujje ku munno mbusimanyi olinamu ku busente nkukakasa bakulekawo abasajja bw'ayagala ku mutima ebisigadde asobola obbikola teriyo omuntu awangula mutima gwa musajja mbu olina ssente ezo video nzibakoledde tunula olabe naye wali wakipika buli dakiika naye kwasa ebizindaalo bannange njogera ku nsambya furniture n'omukyala nyo n'owwo tujja muzina imwe temu Ekironda sula mukwano ngaguluka ebironda byeyumire bibugetiza ekisajja kikwetibye okubye okugereka kyenfutekera omukwano kubakoleasobola okulya ekyama ate emmeme gyesula tebagi ebigere gyebigere ate emmeme gyesula temanya budde ebigere gyebigera okugikeeza tamenya munango okugulondo omukwano gwe gusuka omugitaawa oluzina ezijja kubindi ekiteeko bw'ovaawe pewagiwo mazima nodekokukaba bwenti nabekabakyaye bamanyize nalwaki baziriso yeyotu z'omukwano munuma Akalulu kale mpazo akalulu kale wa bana ngenda tusimye wanji ayina we chikubetizo kukulaba ngaze munange kwanya ngaza ensekabira omulungi bwotyo neyo gyempita wafuuka emboozi nina akakizo kujjako waji akujjako notiti nina akakizo kujjako notiti naye ng'ebisigadde byonna nsanyusa bw'oba osazeewo nja kubeera naawe